kale das na ndi bulungi tuli ku gundi unveiling night unveilinze abantu okuva mu regions yes babadde bameka be unveilinze from different regions okutuka kweno gundi unveilinze abawala 21 mbuli region wavayo abawala basatu naye nga omuwala ali sure nti ye ayiseewo mu mpaka z'akamalizo ye regional queen yo yekka azaapu baabo nga balina okuddawo okukomawo e Kampala mu kusunsulamu okulala baddemu tubasunsulemu so abamu bakimakinze abalala tebakimakinze so tonight kibe mbadde mu showcasing on unveiling nga tubadde tulaga public n'abazadde ba sponsors namwe aba media nti bano be bawala abayise mu kwakungunta era bano be besimbyewo ku mpaka ez'akamalirizo eza Miss Uganda 2023. Miss Uganda bera ne boot camp. So where is the boot camp egenda kubeera wa biche bigenda okubeera mu oyagazaayo ki boot camp gyegenda okubeera tulina okujja ofeka bana mawuli kukole ki nja kukuba so boot camp sigenda okukolebwayo mugenda batraininga ki mu boot camp tubayigiriza ebintu bingi waliyo ebintu ebikwata ku personal development bonga bo ne bezuula ne betegeera ng'abakyala ng'abawala abato. Then wabayo entrepreneurship classes. Then wabayo diction and speech. Ebiseera ebisinga babeera tebamanyi kwogera. So wabeera ezo class bwezido. Then waliyo image. Weefaako otya ng'omukyala olina kulabika otya. Eyo nayo gyebiri. Then ennaku zino twagattako maybe emyaka nga 3 twagattako okubasomesa ku by'emitimbagano. Ofuko otya influence okozesa otya platform yo bulungi nga togenda kubeera mu ntalo buli kaseera kuvuma abantu kutusitamira naye n'okozesa platform yo bulungi to impact people oba ne wawe okwekolerayo sente n'ofuuka influencer. Okusitama ngamba okweyambula okubeera ku social media ne mwebamba Oluganda olutuufu ne mwegaala ebyo si birungi ku baana ab'obuwala si birungi mumanyi okwekaza eyo mbuuze this is my life mulimba kebeere nga life yo naye omwana ow'obuwala omukazi okwegaalagala n'ositamasitama ng'owooza this is my life it is my body oluduwatayo nti mulimba nnyo muba mweweebuula naye buli omu abeera muntu mukulu mukole bye mwagala naye nze abanajjako mu Miss Uganda I don't entertain. Finals ziriwo nga 18 March ekifo kijja kuba kibategeezebwa tiketi ya sente meka byonna bigenda kuba bibategeezebwa mu bwangu kubali abantu bacamuse tiketi tuzigula wabiki ebyo byonna bigenda kuba bibategeezebwa. It's the first time in a long time Miss Uganda okubangaze mu region tekibatuddemu ko kuwulira nti no sijja kulimba kitutuddemuko buuza lwaki region zino engeri gye twamanyira okuzigendangamu oba entegeka gye twategekangamu engeri gye twakunganga abantu okujja ku show ebintu byakyuka buli region eyina ba influencer betooza nti no ba influencer b'e Kampala bw'ojja okukozesa ba influencing mu West Nile nedda buli region tukizudde nti eyina ba influencer baayo eyinayo ba fashionista eyinayo abakola ku radio eyinayo ba influencer baayo so ekyo kibadde kyakuyiga kikulu nnyo. Then twakozesanga different radio stations kati endala zeeyongeddeko so waliwo olw'okuba nti Uganda tulina abavubuka bangi nnyo waliwo radio stations mu regions abavubuka ze bapreferinga okukola ki okulisteninga tu zimu bwe walangidde ku radio gye walangirangako luli si bwe kiri. Tulabemu omwanaka alina obulemu ku mubiri nga tasobola kwogera nga bamuvuunulira mukikoze mutya okulaba nti nomumuteekateeka okulaba nti naye afitinga mu gundi interpreter twamufunidde interpreter kubanga bwe tugaa nti Miss Uganda olina okuba at least n'ekisaanyizo kino nekino byonna yali abitiikinga ne tukizuula nti ati tasobola kukola ki kwogera
yalina ba interpreter bwe yajja mu auditions yalina interpreter bambi nga mukwano gwe nga then olunaku olwokubiri ne tukolayo challenge kuba twasooka ne tulonda abawala 30 ne tugobako 10 ne tusigaza ne tugwa abawala 31 ne tulondako 10 ne tusigaza 21 kati olunaku lwasemba era yajja n'angamba mama sirina interpreter kati awo nentandika okunoonya ku bantu abasobola okusupportinga budget yaabwe budget yaffe tusobole okumusupportinga okusinziira ogamba munaye oba tosobola kwefunira interpreter kola ki batulabire so mukisa ne gutukwata mukwano gwange Humphrey Nabimanya owa Reach a Hand Uganda na introducing omwami bamuyita Sylvester Sozi owa Light for the World yes bambi nakisanyukira nnyo kubanga organisation yaabwe esupportinga nnyo abantu aba disabilities. Okay, budget yaffe teri nnene nnyo naye nga tusobola okuba supportinga musobole okubanga omuwala agenda maaso mu competition.